Bino bye birooto n'amakulu gaabyo. Omuntu okuloota ng'olya emmere kitegeeza ki? Bangi ku mmwe muloose nnyo nga mulya emmere mu kiro, era okusingira ddala muloota nnyo nga mulya emmere eno wammanga, muwogo, lumonde, ebijanjaalo n'emmere efaanana bw'etyo. Kale nno kino kitegeeza ki? Kino kikulagirawo omukolo ogwakoleddwa ogw'ekijjulo. Ekijjulo kye ki? Ekijjulo gwe mukolo ogukolebwa ewammwe mu kika ogw'okusamira, era bakola ekijjulo ekyo mwenna ne mujja ne mulya. Era bangi mu bulamu buno obwaffe obw'omubiri babayita ewaka ne babafumbira ebijjulo, era temubeeramu munnyo mu mmere eyo, kubanga teri muzimu gukolagana na munnyo. Era babayita ne mukola ekyo ekijjulo okubalaga nti mufuuse kimu ne lubaale w'ekika ekyo. Kaakati gwe atagenze eyo oba atabaddeeyo ku mukolo, emmere eyo bagikuweera mu mwoyo. Bwe bagikuweera mu mwoyo era naawe olya, era ojja kwekanga bakozesa ebifaananyi by'abantu b'osobola okwesiga. Bw'obeera mulokole basobola okukozesa ekifaananyi ky'omusumba nga yakuwa emmere eyo, obeere mu mbeera etasobola kugaana, kubanga bw'onalaba sesota nga akuwa emmere onaalya, balina okukozesa ekifaananyi ky'abantu be weesiga. Era naawe mubuliwo oba omaze okugabana ku kijjulo ekyo, era emikolo egyo obeera ogigenzeeko butereevu. Tukimanyi bulungi nti lubaale talina mulamu ayajja kutta, kubba na kuzikiriza. N'olwekyo bw'ozuukuka kisabire okumanya ebisingawo, subscribinga, likinga. Lekawo n'ekirooto kyo tujja kiddamu.